Kale gwe mukwano gwange nyongera okubuuza keyekumira ku Yugi Updates, nyongera okutegeeza nti kyokola kyamaanyi nnyo, nakutegeeza nti tugenda kuba tukomawo mu bwangu, naye nga tetunnabatwala mu mawulire ge mulindidde okuwulira agava Mukono. Mbadde njagala ne kino mukimanyeeko nti olunaku lwali lwa Sunday, nga ekibiina kya National Unity Platform kiteekateeka oba nga balina ensisinkano gye bagenda okukola n'ekitongole ekya poliisi ekikuumaddembe, era nga balina okusisinkana wali eri ku police headquarters e Naguru. Ekibiina kya National Unity Platform tekyesigalizaamu, era olunaku olwa Sunday kyabukeereza bwa nkokola ne kigenda ku kitebe kya poliisi wali e Naguru babiwayeemu n'abakulu ng'ebaali bagambye, ng'ebaali bakinogaanizza. Njirikira amawulire ago twagabawa, information eyo twagibawa ne tubagamba nti no sale ekibiina kya National Unity Platform kigenza sisinkana bakulu basobole okuba nga bawayaamu ensonga zaabwe. Mukwano gwange kino ekifaananyi kyenkusiigidde kyolaba, ekifaananyi kyolaba ekyo maze okulabako wabadde ku Yugi Updates nga mulaba ebigenda mu maaso Mukono. Mu nsonga ezimu ezaatuula Gyole Ssenyonyi agamba nti no obutaagala kukyankalanya mobilization zaffe, abakulu b'ekitongole kya poliisi bava ne bagamba mukole bye mukola byonna naye kyetutaagala abagoberezi bammwe bambale ebyambalo ebifaananako atayazi ezifaananako n'eza poliisi oba amagye oba yonna eyeefaananyizibwako ey'abakuumaddembe, baba nga bategeka enkuŋŋaana zaabwe balabule abagoberezi baabwe balemenga okuzambala naye kubanga beefaananyizibwako ebitongole ebikuumaddembe. Mukwano gwange Gyole Ssenyonyi avuddeyo n'agamba nti era abaana twabayitiddemu tubagamba tebambala ataya yonna egezaako ekwefaanaganya eya Sekiriko Company yonna, ey'abakuumaddembe, ey'ekitongole kya security kyonna mukwano gwange. Naye nga kyenjagadde otegeere nti ataya ki ze bagamba nti ama National Unity Platform ze bambala ezigenda okuba nga zibaŋoola zibasika okubanga bo bennyini baba tebasobola na kweyidentifyinga nga bo, wabula nga balaba mbu mu bo mu bamobilizers mulimu abambadde ebyambalo ebifaanana eby'abapoliisi oba eby'abannamagye. Kati ey'ensonga ebaddewo ku makya nga Gyole Ssenyonyi agenda mu maaso n'atuwa information oyo nga bwe baatugamba nti baatukomekkereza tuleme kuddamu kwambala attire zaffe bwe tuba tugenda ku mobilization, tituuka kuddamu kwambala attire zaffe. Weewuunye attire ezo tezirina kyamaanyi kyeziriko kyefaananyizaako na poliisi. Ovula eyo tujjukira bulungi ng'omukulembeze wa National Unity Platform yavaayo n'agamba nti ensonga ennyambaza we nti njagala nfaananeko ng'omulimi, njagala nfaananeko nga omusuubuzi, njagala nfaananeko nga makanika, njagala nfaananeko omuntu wa bulijjo gwe muganda wange andaba, njagala nfaananeko nga ggwe andaba, ggwe ali eyo mu mobilization, ggwe ateekamu amaanyi ali eyo asitula ekigaali, ggwe ali mu ovulo akola, njagala nfaananeko nga ggwe, njagala nfaananeko ng'omuzimbi. Kyekifaananyi omukulembeze kya National Unity Platform kye yagezaako basigira nti y'ensonga emwambaza ovulo eyo, wabula teyayambala ovulo eyo olw'ensonga nti ayagala afaananeko ng'abamagye, kuba ye agamba ekyambalo ekyo tekirina we kifaananyirako ddala kyamagye wadde n'akamu. Kale Gyole Ssenyonyi n'agamba bwe baba nga bo bagamba kifaanana ekyamagye bambalemu tulabe, then otujja kakasa nti ekyambalo kye tulimu kikyamu. Naye ng'era bwe nkugambye mu lutuulo olwaliwo baakikkaanyaako, era Gyole Ssenyonyi n'avaayo n'atugamba nti no twakitadde mu nkola era n'abaana baakibataddemu baleme kwambala attire n'emu, olukuŋŋaana luleme kubeera nga lukyankalanyizibwa na poliisi nga balinawo akasonga konna ke beekwasa okuba nga balemesa mobilization. Ogenda mu maaso eriwo kati e Mukono, naye nga wenkulaze abaana era otunuulira kkala esingamu obungi abaana bambadde kkala y'ekibiina kya National Platform.
yokayoka yekkala gy'olaba esiize kye kyokka ky'osobola okulaba gwe mukwano gwange ali awo. Era mobilization abantu bakutte, tuwa ekyagenda mu maaso, bakyali ku lugendo lw'emukono, naye era ekkubo lyonna lyonna limyufu. Abaana bambadde kala ya National Unity Platform, bambadde kala ya kibiina kyabwe. Kale gwe mukwano gwange ali eyo kutegeeza twerabira ku subscribinga tusobole okuba nga tugenda mu maaso, likinga tube nga tukutuusaako information ng'eno gwe mukwano gwange ampuliriza. Yeekuumidde ku Igi Updates. Tubaagala nnyo.